Ekyabasomesa obutasasulwa bulungi kyekimu ku bizibu gavumenti eno byerina era kumpi ekyogerwako buli kaseera. Embeera eno eviiriddeko okwekalakaasa okutatadde ssaako n'abasomesa n'abalumirirwa okwogera ebikankana okulaba nga gavumenti ekyusaamu. Olwaleero abaka ba Parliament babadde ne bakinogaanya nti ekimu ku biviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza okusereba kyekyabasomesa obutasasulwa wamu n'obutalabirirwa bulungi. Era nga kyetuva okulaba nti ensimbi ezitulina entono mu ggwanga lyaffe tuzikozese bulungi okusomesa abaana baffe bano abajja kuleeta obugaga omu nsi yaffe era nga ne bagenda n'omu nsi endala ez'ebweru ne bajjayo obugaga ne babuleeta mu Uganda. Sensitize key stakeholders on their roles and responsibilities as highlighted in the Education Act. The role of government, the role of parents, the role of teachers. N'abaka ba gavumenti mu district waba RDC nabo banokoddwayo nga bakoze ekinene okuyingirira enteekateeka z'ebyenjigiriza. Era njagala okusaba gavumenti etuyambeko naddala kuba RDCs abavuddeyo okutiisatiisa abasomesa kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti buvunaanyizibwa bwa muzadde okuwa omwana ekyokulya. Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga akkiriziganyiza n'ababaka nti ebyenjigiriza mu kiseera kino biyungula amaziga era waliwo ekitaagisa okukolebwa mu bwangu okulaba nti bitereera. We want to see a situation where the children have the sanitary facilities necessary, water at the schools, latrines, so that we are sure that they are healthy. Ababaka era bagaana ebbajeti y'ebyenjigiriza ku bantu abalina obulemu ku mibiri nayo esibweko essira. Ate n'ekya gavumenti yennyini mu department gye yakola ey'okusoma kw'abaana abalema mu Ministry of Education ebeere nti nno ebeera ne budget eyaayo kubanga wano we tuyimiridde okusoma kw'abaana abalema department eyo bagigatta ne gye bayita guidance and counseling kyokka nga ebizibu by'abaana abalema ebyokusoma bingi nnyo nga tebinnaba kubeera nno tubituuka kwegamba n'okubibeezaawo naye ate budget ne babeera nga tebalina budget bagijja mu departments endala olw'okuba nti nno disability bakigamba nti it is a cross cutting issue mu kibuna buli wamu. Ababaka mu kibiina kyabwe kino bagamba nti bagenda kutunuulira ne liisa ejjogi ebikwatagana n'ebyenjigiriza mu ggwanga okulaba nga biddamu okubeera obulungi.